Yes, gwanyumirwa kiyindi filimu yino. Gwanyumirwa martial arts mu kiyindi filimu yino. Gwanyumirwa abantu abalina emitima filimu yino. Ow'ekikomando yino nga sinaba bagamba linnya lyayo, sooka subscribing, then womala subscribing, likinga, ogende mu description ogenda sangayo link ekutuusa ku eno movie. Oba kozesa namba ya WhatsApp esembyayo 51 egenda kutuusa ku eno movie, oba genda ku Telegram otipingemu erinnya Jinja Media TV, then egenda kutuusa ku eno movie ya martial arts kikomando y'abayindi. Movie ennungi, eno single movie gye bayita erinnya lyayo weeriri era oliraba awo waggulu bagiyita Lago Winch. Lago Winch. Yiyo movie. Mbadde mutenda movie zonna kunyuma naye yiyo. Ye movie ekyasinza okuba nti ennyuma kati right now eriko etambula. Bagiyita Lago Winch. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku commentinga, mwebale ku sharinga, mwebale kwekuumirako. Kati mugende mu joininge Telegram. Movies kwe zigaana wano ku YouTube. Tulumbe Telegram tugishankalanye. Telegram eriko movie ezisuka mu 1500, tugenda mu 1200. So, movies ezo zeetaaga abaziraba. Ne following ku Telegram gyeri osobola okugendayo ne weerabirako, tulina following neweerako. So, osobola okugenda n'osobola okuba nti weerabira ku movies zino, naye tusooka osasule. Okusasula kye ki? Subscribing ano ku Jinja Media TV, womala subscribinga movies ku Telegram za free. Ezaffe eza Jinja Media TV zibeera za free, just data na simu, muliro ku simu yo, kyolina okukola kwe ku subscribinga. Nenga mwebale kwekuumirako, mwebale ku likinga, mwebale commentinga. Eno bagiyita Lago Winch, agalo gisisinkana genda mu description okebere link eryo, kozesa namba esembyayo 51 oba tokozesa link, bagenda ku Telegram otipinga mu Jinja Media TV. Subscribe.